nfunye message nyingi ez'abaana nga bambuuza n'abalala bajja ku WhatsApp nga baŋŋamba yogera ku kya companies esobola otuyamba ffe abaagala okuva e Uganda tujje tukole nga tetuze mu bino bya gundi kuyita mu gundi. So ngenda batirawo kampani eyo waggulu. Kampani eyo bw'obeera e Uganda genda ku Facebook. Bw'oba tolina akatabo sooka ofune akatabo. Bw'omaliriza ogende ku Facebook oteekemu erinnya lya kampani eyo ogisaachinge. Bonna agisaacinga ojja kulaba obulango bwabwe bateekayo nga bagamba twegatteko join us biki WhatsApp number ne linki bagikuwe. Bajja kuterawo WhatsApp link bagikuwe. Bwe banaagikuwa gikoonemu. Bw'ogikoonamu mugenda kutandika okwogera. Naye bino njagala obikole ng'olina akatabo ko muleme okusumbuwa abantu. Beera ng'olina akatabo ko ng'olidde okalina. Kuba bagenda kusaba passport information yo yonna. Okitegeera kati tomala budde woba tobirina. Ekirala ndowooza omuntu gwe nakufuna passport sooka ogulewo account eya banka. Sooka ogulewo account ya banka obeere nayo. So kubanga bano bo tebalwisa okitegeera. Bw'omaliriza okwogera nabo mugenda kwogera bakubuuza amannya go, bakubuuza ebikwata ku passport yo bibawe, passport photo gundi copy ogibawe, bakugamba bwe banaabaagala. Tebalina kintu kye bagenda kusaba nga kirimu okusimanya tusindikire emitwalo 5 simanya kati tuli mu kukolera ku visa tuweeyo akakadde pe. Ogenda kuva e Uganda ojjenga mukungu. Ojje wano nga bakuteddemu visa, bakuteddemu air ticket, ojje wano otuuke wano bakuteeke ku accommodation zaabwe. Obeerewo bakutwale ku medical bakolere visa eya working permit. Bagikolere bakufunire ne client. Ekikulu ekibalina omusaala gwabwe si mungi. Naye kati gwe omwana abatakolangako ate nga toyagala genda kukolera bawarabu. Kampani eyo kampani nnungi okutandikirako. Naawe omwana ava mu nsi endala excuse me, abaana bava mu nsi endala nga mu Dubai toyikolerangamu, toyinaayo muntu okuba ne boba n'omuntu wano ku kyeyo bintu birala osobola okujja ng'omanyi mukwano ne sikuyamba kubanga nange eno gyendi siri ku butaka nti ninawe nsobola okujja ssente ez'amangu mu nsonyiwa eryo eddoboozi eriyitamu. Naye kwegamba kibeera beta nojja ng'olina backup. Security ya kampani eno egenda beekuyamba, ogenda beera n'insurance buli kimu, tebirimu kwetooloola. So ojja kujja wano bajja kufunira omulimu era bagambe nti zisikolera baloko. Bagambe nti zisikolera baloko. Omusaala gwabwe si munene naye ku mwana atandika kati oli eyo toyina totambulanga nako, toyina n'experience, tokola ki. Ofunye chance ya kampani ng'eno genda okole, baba bakuwadde ssente ezo tandika okole. Bajja kusalako obusente butonotono mu kiseera kya myezi ng'oba 6 mpaka lw'onaatuuka ssente zo olina okufuna ziddeyo okitegeera. So temukyeraliikirira ojja n'osooka n'okola. Ate bw'omala emyezi 6 ng'okola ne kampani zino osobola obbagamba nti ngooye njagala kansolinga, tebajja kulemera. Bajja gezaako okusudiya biki bakubuze buzibu kibo kubanga bakufunamu nnyo okusinga gwe obafunamu. Naye ate ekirungi kye balina batubeererawo kati nga ffe. Naawe omwana azze wano ng'obadde oli ku visit visa, kirungi nnyo gwe omwana ava e Uganda ng'ozze onoonya omulimu kirungi ntaka wakiri visa ya myezi 2 obeere ne security nti omwezi ogusooka ebigaana tolinda mwezi gwa 2 kutuuka wakati. Mu wiiki esooka dduka ogende mu kampani eno bagambe noonya mulimu njagala kukola nammwe. Bajja kubulira protocol zaabwe then mukkiriziganye bakubulire n'omusaala gw'ogenda okukolera bakufunira omulimu, temugenda mu overstay. N'ekirala gwe omwana ajja obuzza okukola muleme ebyokweboolaboola emirimu ebyo by'abagagga. Nze bwe nva e Uganda nga nyina milioni zange 10 nga nakolako mba mmanyi ekyokukola nti ngenda kweteramu tiketi, ngenda kwesabira visa, ngenda kwesasulira simanya ye security fee eya wano ku airport oba bikoze bitya insurance byonna nja bisasula
mba mmanyi ekyokukola, mba mmanyi nti we naagendedde era ngenda kufuna akatanda kali mu ssente bweziti, ngenda kgenda nsome oba balista wa ssente bweziti, ngenda kukola security wa ssente bweziti, sira ya ssente bweziti, lifeguard wa ssente bweziti. Mmanyi abokukola nabo, mmanyi ew'okuteeka ssente zange, mmanyi kampani egenda okunyamba okukola visa eya freelance. So gwe omwana atandika obutandisi jangu okola omulimu gwonna gwe bakuwa. Ate zino kampani zigaba ne ba part time cleaners, part time nannies, ba babysitters. Gwe chance weenaakusuula osobola n'okujja n'okolera mu kampani zino. Mu abaana bakolera mu kampani zino nga basuula na wabweru, basuula mu accommodation. So temubeera na kutya, osobola okujja n'oganze sagala kusuula mu nyumba ya mukama wange naye njagala kukolera ba foreigner, era bajja kufunira omulimu nga gwa leave out. Okitegeera n'omusaala bakugambye nti okola leave out tukuwa 2,000 osobola okwesasulira w'osola ne transport. Ate era bajja kunoonyeza omulimu guli mu area w'osobola okuviira. Okitegeera. So temweraliikirira, ebintu bijja kutambula bulungi, just mumanye ki kyakukola nakyo ekyetaagisa. Bw'omala okutuuka wano beera focused ku kyakuleeta. Wabula mmwe abaŋŋamba mbu era nnyimirire, simanya buli kaseera nkola vidiyo nga ndi mu kifo kimu, mwagala kulaba ki byanammwe. Anyway, mbaagaliza birungi byereere, mbuuza ebibuuzo nja kubaddamu. Ndowooza babadde bazze ku WhatsApp yange be mbadde sinaddamu nga bina ebibuuzo bye bimu, kati mufunye answer. Anyway, mbaagaliza birungi byereere. Abali mu kampani zino mutuyambe mwongere okutunnyonnyola ku kampani ze ngenda okutaaginga waggulu wano.